waliwo ensonga nnene esinga ebintu mu nsi, waliwo ensonga nnene esinga byonna. Kale kyetuvanga tufukamira okumwebaza olw'ebyo byaba atuwadde, kubanga ky'olina kaakano era nga tokiraba na makulu gaakyo. Waliwo omuntu amaze ezooba 6 gy'emyezi, John Sebo, gy'emyezi 6 ng'asaba, ng'asiiba, nga yeebonyaabonya asobole okufuna gwekyo ky'olina, oba oli awo kitalina makulu gy'oli, oba oli awo ky'ozannyisa. Omuyimbi yayimba n'agamba nti ekintu ky'olina lwaki okigaya era lwaki okizannyisa, lwaki okigalabanja, kijja kumala kukuvaako olyoke osiriikirire naye ng'ate tekikyadda nate. Kyetuva tukola ebintu mu biseera bye tuteekwa okubikoleramu. Kale ye entandikwa ate y'enkomerero. Mbaaniriza mu program Manya Ky'oli, manya omulimu gwo. Leero oluzingu lumu, John amanyidde enzingu, lumu ezzooba lya kasambula. Sebo, July ye kasambula. Tuvudde mu ssebo aseka, Sebo aseka, tugenda mu kiseera eky'okusambula. Bwe tuva mu kusambula tujja kubaako bye tukola naye ng'ate biwakanyizibwa, muwakanya. Ezzooba eryo lya muwakanya, ye August. Kakati ate tumale tugende mu mutunda, September. Ate bwe tuva mu September tugende mu mukulukusa, bitungotungo. Mukulukusa, bitungotungo, olwo tulyoke tuyingire mu Seenene, ate tweyagalire mu Ntenvu. Kale neewuunya okubanga ebintu ebyo tobimanyi, naawe awuliriza nga tobimanyi, naye mwattunga okuze ate era oli muntu wa kitiibwa nnyo naye nga tobitwalira budde kubimanya. Kubanga bano baatuuma ebiseera okusinziira ku mbeera ez'enjawulo, era amannya ago gavaayo okusinziira ku bye baalabanga ne bye baasisinkananga. Mu zzooba lino eryakasambula, enzingu zijja kuba 29, ennaku z'omwezi 29. Tugenda kutongoza klabu yaffe ey'abantu abatambulira awamu nga tuwaŋŋana amagezi, nga tuyambagana, nga tuteesa ku nsonga ez'enjawulo. Era ensonga enkulu ezirimu esooka kwe kuzimba ebirowoozo ebivaamu emirimu egikolebwa egireeta ensimbi, nga tukubaganyiza wamu ebirowoozo nga famire. Ekintu ekyo kikulu nti ffe wano ewaffe tusooka kukola ne tulowooza, so ng'ekisinga obukulu kwali badde kulowooza omuntu n'alyoka akola. Naye olw'okuba abantu tebalina nnyo bantu be banyomyamu nabo mu nsonga enkulu ng'ezo, beesanga ng'ensobi akoze nnyingi mu kkubo. Kale ffe mu kukuŋŋaana kwaffe kuno, ekigendererwa ekikulu mu famire yaffe eno, ekigendererwa ekikulu ekisooka kwe kuzimba ebirowoozo byaffe, okubijja mu birowoozo tubirabeko n'amaaso. Ensonga ey'okubiri, okuyigira mu ngero z'abawangudde mu bintu eby'enjawulo bye tuba twagala okukola. Learning from different success stories, kubanga ky'oyagala okukola waliwo eyakikola. Kati ffe mu klabu yaffe eno twagalamu abantu abo abalina bye batambudde n'abagala okutambula,
kubanga olugendo lweyagala okutambula oyinza okusisinkana munne yalutambula. Ekyokusatu, anaabeera munnaffe anti bagamba waggwoowa omwavu tagaba, mwattu alwawo okufuna. Anaabeera munnaffe mu nteekateeka zaffe zonna ez'enjawulo, ye anaafunanga ebitundu ebimugirwako kubanga ajja kubeera ne kaadi yaffe. Bwe tugamba nti tujja kubeera erw'ebitakuli ewa mujuliisi Didas, ye ajjira mu makkati so bali abasigadde bajja bajjudde. Ekisembayo okubeera n'abantu abakuwagira, abakusitula ng'onafuye, abakuzaamu amaanyi. Supporting family. Osobola okubeera n'abantu ne muyambagana. Tetugenda kutereka ssente. Abalowooza ebyokutereka tebiriiyo. Sigaza ssente zo. Sitwagala kuseevinga ssente zo. Oteeka okuba olina gy'oterekera ebbanga lino lyonna litutambudde. Wabula tuyambagane, tuzimbe oluganda ng'abo abakkiririza mu puroguramu eno era abagifunyeemu. Kale bw'oba oyagala okumanya ebisingawo, ennaku z'omwezi 29 tujja kuba tugitongoza era bammemba tujja kubabuulira ekifo. Bw'oba oyagala okumanya ebisingawo ojja kuba ku 0708 48 6379 noti 7 noti 8 48 63 79 0708 48 6379. Olwaleero saagala kusomesa, njagala kwebaza. Waliwo abantu bangi be tutambudde nabo okuviira ddala emabega. Bazze batukwata ku mikono so newankubadde nga tubeebaza, tusomesezaamu nti omuntu Katonda. Bwe baba tebakalandiza kakula kassa, naye ebibala byako byonooneka nnyo olw'ettaka. Naye ate n'okussa kukendeera era tekwenkanankana ng'akatunda ke balandiza. Akatunda bwe kaba kalanda kafuna obuyungiro, kavaako obuntu obujja bukwata, awe bazze bakalandiza ne kongera okwenyweza okutuuka gye kaagala okutuuka. Wooli awo totuuseewo lwakuba nti gwe oli wa kitalo nnyo era okola nnyo era Katonda yakuwa nnyo. Mu kkubo ng'otambula okuviira ddala mu maka gammwe, waliwo abazze bakukwata ku mukono ng'oggyeko bakadde bo abakumanyi era abakuzaala, abaakuwa omusingi gw'obuyigirize n'obuyivu bwe watandikirako oba bwe weewa ng'oyambibwako era abantu ab'enjawulo. Waliwo abantu bangi abatakumanyi, abataakulira wammwe, abataakula naawe, naye nga bw'ozza otambula baagadde nnyo by'okola, ne babiwagira, ne bakukwata ku mukono, ne bakugulira enzigi ezimu, ne bakutuusa w'otuuse kaakano. Kubanga newankubadde omukisa gutuweebwa Katonda, kyokka Katonda naye mugezi, omukisa aguyisa mu bantu. Kakati gwe bw'oba tomanyi bantu, kizibu nnyo okubaako w'otuuka mu nsi, kubanga n'essaala gy'osomye olwaleero nga bukya ng'ogenda okutandika olugendo lwo, omukisa ogwo gw'oyagala enkya mu dimansi ejja, mu zooba eppya, mu mwaka guno, omukisa gw'oyagala oba okkiriza oba tokkiriza gugenda kuyitira ku muntu.
kale tuteekwa okwebazanga abantu. Waliwo abantu bangi be tutambudde nabo okuviira ddala emabega. Abantu abo batutegedde newankubadde mubeeramu okusoomooza kungi ne tutambudde nabo. Njagala okubeebaza mwenna, muli bangi nnyo abawagidde emirimu gyaffe. Eriyo mwami Kivumbi Gonzaga, Kiyaga Edward, Mulasa Julius, mwami Muwanga Magezi, mwami Dr. Patrick Muwonge, Tebuseke Paul, Mukyala Deize Najjuma. Abo nno twatandika nabo edda. Haji Rubega Abdul Sakka, Kalungi Ibrahim, Sekalo Rogers, bangi bonna aba Investment Club mwe twatambulira. Njagala okubeebaza mu mbeera zonna ez'enjawulo. Wycliffe n'abalala mwenna. Njagala okwebaza mwami Njawuzi, oyo nno twabeerako n'ekiseera kiwanvu. Mabega awo nasinkanako mutabani wo, yajja ne tunyumyamu. Njagala okwebaza John ono Nsimbi, tutambudde naye nno, ajja n'akola omulimu guno awatali kwekuluntaza. Ateekamu obudde, enkuba olumu emukuba, naye najja n'akola. Njagala okwebaza ow'ekitiibwa Mulwana Kizito Self Organic, oyo wadda nga na bino tunnaba kubitandika, naye abajja baalaba obuweereza bwaffe ne babusiimira ne babwagala. Mukyala Evelyn Sembajjwe, muwuliriza nnyo n'emisomo abadde ajja. Owekitiibwa oyo Mpuuga nga tannaba ku sala lutindo mu buweereza buli, yali eno. Njagala okukwebaza kubanga ate oyo yatusanga ku ssettendekero. Abantu abo bazze batuyamba. Owekitiibwa Gasita Lulentakke, muwuliriza, naye ate mu nteekateeka zonna ez'enjawulo azze atambula naffe n'okuziwagira ng'aziwagira lwakuba nti ye n'abalala ddyowe bw'agaba konoowe amukweka okumanya okwo. Dr. Lutwama George, Crest Natural Health, twali naye dda. Oyo omu ku basajja kati bemmanyi wano abeeyongedde okukuguka n'okuzuula ebintu ebingi mu kujjanjaba prostrate mu basajja. Ne wenjogerera mu kiseera kino eyali mu muzigo kati ali mu kizimbe Kirambe Ruteete. Yazimba eddwaliro kati mu kujjanjabira awagazi. Eruteete awo mumanyi nnyo bya prostrate, simanyi ndooza n'ebirala bingi, naye mumanyi nnyo awo. Ate era tutambudde naye n'emisomo gye twakolanga e Buddu ng'ali Kampala, ng'omusanga yasoose okutuulamu. Kakati ate waliwo abawuliriza bangi nnyo. Kanso Isaac waakiri oba oliawo ng'akwaddeyo akamesagi nti mpuliriza. Waliyo Sister Christine
Gwe Munyonyo Medical Missionaries of Mary y'omu ku bantu ova ku program n'akuddiza feedback ku kikyosomesezzaako. Eriyo Sister Nabakka aligogonya, eriyo Reverend Father Kato Paul ali Busaggula, kati mukulu bamukuza. Eriyo Father Godfrey Kato naku zino kati ali Kamoocha. Eriyo Reverend Patrick Simbwa ekijja bwemi naye kati naye bamukuza. Ekizaamu amaanyi nti teri azawuliza programs zino asigadde nga ali kyekimu. Naye nno njagala okukubuulira maama wange awuliza programu eno ne kitange, era omukisa gwenkyatambulirako nze sinaba kutuuka ku gwange. Mange ateeka amavivi wansi n'ansabira, naye nno mukazi wange nga taziwuliriza buwuliriza naye n'okunsitula, kubanga waliwo ebiseera by'oba toyagala kugenda nakugamba genda. Rose Sylvia weebale. Njagala okubeebaza mwenna abawuliriza programs zino, naye n'okusingira ddala waliwo abawuliriza era obulamu bwabwe ne butaba kyekimu naye ne babeerayo eyo, naye waliwo abaseeseetula ebigere n'omutunuulira mu bulumi. Emmanuel Sekitoleko yavaayo enkose kati ali Mubende. Abantu abo bazze bawuliza programs zino. Bukenya Majidu, Muyingo Fred, aba bakwata amaloboozi gano ate ne bagagabanya. Abantu bonna abali mu Awaken the Giant, kwagala Fiona, betwatandika nabo nno be basooka n'okumpayo award. Waliwo aba Rotary Club wano e Rubaga bampa Vocation Service Award ebiseera ebyo nga beebaza obuweereza buno. Dr. Grace Nambatya Kyeyune, muwuliriza nno wa programs zino. Waliyo Major Galabuzi, muwuliriza mukuukuutivu wa programs zino. Waliwo n'abantu bangi ab'ekitiibwa, abakungu abakeera ku programs zino. Munnange leero saagadde kusomesa naye njagadde kwebaza abantu abo ab'enjawulo abatuwanirira, kubanga ne mubuweereza nga buno weerayo okusoomooza kungi, so newankubadde ng'omuntu akimanyi tewali nnyo kyojjayo naye mubeeramu era okusoomooza kungi. Njagala okwebaza mukama wange wano Abe Mukiibi, oyo ye yatondawo ebiseera bya programu eno nga yali yakawungeezi nga tukyali eri mu Bulange kati tunajja mu Masengere, ate era n'agikyusa n'agizza mu biseera bino. Eriyo bakama baffe omukungu Kitenda John be tutambudde nabo ebbanga eppanvu ne mu bye tukola n'abaweereza bonna mu nkuluze. Bangi sikola lukalala naye bangi. Njagala okubeebaza ennyo Bannajjuma bwe twatandika abirabo bye byasooka okumpa award mu kusiima bambi emirimu gyange, naye temugizzanga, baagitwala bagirongoose naye tebaginagizza. Njagala okwebaza mwenna abali mu Awaken the Giant groups ezo abatwala obubaka buno mu maaso. Buli muntu w'oli ofunangayo ekiseera okwebaza abantu. Oli agamba nti toyinza kummanya nnyo, toyinza kugamba nti nze onjagala nnyo mmanyi okusinga muntu munno gw'olabako n'amaaso go, olw'okuba atudde mu ffe. Bwe twebaza bannaffe tuba tumwebazizza. Njagala okubeebaza mwenna abawuliriza programu eno, abagiwadde obudde era abagiteekamu ebiseera okugiwuliriza.
sirina era tetulina kye tusobola kubawa okujjako nammwe okubasabira anti ekigambo kyekyaliwo ne kibeera ewaliye, ekigambo ne kikola byonna. Naffe katukozese ebigambo okwebaza Mukama Katonda ku lwammwe ate n'okumuwanjagira mu kujjula kw'omwoyo gyammwe, emyoyo gyammwe ne mugabako nga muwagira ebyo ebitali by'abantu be mumanyi. Nammwe Katonda abaddizeewo baganda bange ne bannyinaze. Waliwo ab'olujja lwa Petro Musisaalongo Mbugano, waliwo ab'ennyumba Ezekieri Sserunkuume Seguku, ab'endiga bonna tusibuka buddo awo. Njagala mwenna okubeebaza ate n'okubaagaliza omukisa gwa Katonda mu mirimu gyammwe, mu bintu byonna bye mwagala okukola. Nammwe Katonda abaddizeewo olw'enteekateeka ezo zonna, era Katonda ayongere okubasobozesa ffe tutendereza ekisa kye buli kaseera. Mbaagaliza eggandalo lya Dimansene eddungi, n'okusingira ddala njagala okubaagaliza omwezi oba ezzooba eppya oba erijja eryakasambula, bye mugenda okusambula bibe by'amakulu, bitambule bituuke wala. Mbajjukiza ennaku z'omwezi 29 tujja kuba tutongoza famire yaffe si yakutereka wabula yakuyambagana. Ayagala okumanya ebisingawo ojja kuba ku 0708 48 6379 0708 48 63 79. Genda ku YouTube tekamu Simon Ssenkaayi Foundation, subscribe. Tusinkane Dimansi ejja Mukama Katonda nga imubeezi Ssaabasajja Kabaka awangaale.